Robert Kyagulanyi senda mwaka wadde ekibiina ky'NUP bendera asimbudde mu disitulikiti y'Kyana gye yasuze n'agenda Kyankwanzi ne Kiboga okunga abayo okumulonda. Ono nga alina mukyalo Babiitungo n'abawagizi b'okunoonya akalulu bakutandikidde entwetwe Kyankwanzi. Akuutidde abalonzi okumulonda ku bwapulezidenti olw'ensonga nti wakubakolerako ebitanaggwa. Abantu b'entwetwe mukimanyi kino ekitundu kigagga nnyo, kigagga mu by'obugagga by'omu ttaka, kigagga ne mu mbeera y'obudde, kigagga ne mu bulimi, kigagga ne mu bantu. Zino enguudo zirina kubeera za koolaasi. Abantu b'entwetwe bino bye mbagamba siroota biroote, bino bye mbagamba byali bibaddewo. Eggwanga nga gagga nga Uganda, obugagga obuva mu Uganda tusobola bitereeza. Abagenzi ne bagula ofiisi z'ekibiina Kyankwanzi olumaliza ne bagenda ku kisaawe wateekeddwa olukuŋŋaana. Abakulembeze abawedde bakadde Kyankwanzi boogedde ebyo bibasoomooza omuli obubbi bw'ettaka n'ebirala ne basaba Kyagulanyi tiwabeera alondeddwa abayambe. Tetulina malwaliro muno mu Kyankwanzi, temuli mu ddwaliro liri ku mutendera gwa hospital, tulina bu health center fo bokka. Ekizibu ekirala ffe tuli balimi nnyo, naye wano mu Kyankwanzi tusinga kulima kasooli, naye kasooli batwangula siringi 5 ate batugenda okugula akawunga ne tuwaayo siringi 3,000. Tusanze obuzibu bw'amaanyi nti ebendo mwe tuwangaalira muno Kyankwanzi tulinamu okwesosola. Ye Babiitungo Kyagulanyi asabye abalonzi okulonda bba asobole okukola ku bizibu ebyaluma. Bwe munaalonda NUP bagenda kwezimbira referral hospital muno mu Kyankwanzi. Bwe munaalonda NUP bagenda kubawa abasawo, bagenda kubisaamu emirundi 16% okubawa abasawo wano mu Kyankwanzi. Ye Kyagulanyi asase kusima abantu bonna abamu Akalulu 2025 n'abasaba nti ku mulundi guno bamwesige. Naye bw'otuuka wali okulonda yeggoobeera n'obuyinza. Uganda ebeera mu ngalo zo, epeni eyo egy'okuteera esalawo noonya wali ambulera tikinga ambulera be. Oluva agenze mu disitulikiti y'Kiboga gyasanze abawagizi be nga bamulindiridde. Naye asabye abaayo okumwesiga bamulonde asobole okukola ku bibanyiga. Baganda bange b'Ekiboga mwenna, ebizibu byaffe bitunyiga mu bimanye. Bwe ntandika kunnyonnyola bizibu bino tuyinza obutavaawo wano. David Tamale yakusakidde gwe ku Bukedde TV. Tuwonga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi seetamu mu maaso go.